alo kulya kawesa mu luyombo okutumiddeko bannange ngenda tumira kuba mu group kawesa nabanzijukiza kaina omugaga wuunene waggulu ali ku parasailing bakise para ono musajja tudevu akubye usingizi tugina maaso tuli ku Lota TV eyakatwega tako muzukuseba nammwe twasimbudde kyakutedda ono buli kaseera buli watuuka mu buzibu baagala muyambe ino sijja muyamba Simon tuyambe abadde asazewo butabayamba yajja abayambe buli omu aleekaana Simon atuyambe Simon ino munyiivu buli kaseera nze muyamba ebinyonyi nze muyamba buli kimu nze muyamba ulira nako kati yajja omuguwa gunene empewo ebadde y'amaanyi ng'ensika eno kayita tebana ng'ebatwala agusibye wano naye ate ndabanga era empewo ey'amaanyi Dave musajja atuyebase kandi empewo teyatandika obbasika uliriza laba firimu ono kawesa aba alya donanti kifyede ono kigimubbako tugenda mu maaso ulira Dave ali mu lounge chair ye eno nze ndi mu bbanga nnyumirwa abantu nno kifo ky'okutaasa mwana ono atusinzeeko uliriza tugenda mu maaso abadde ki tokola tokola era Dave tuyambe akoze era babali abantu kifo ky'okutaasa bo balaba abantu bali kubya Dave naagala nange nedda agala kutaasa naye atandikidde wa yaba ali awo n'alengera ey'abakulu n'alengedde kayiti y'abakulu yajja agiteekeko alina okutaasa abaana nedda perikani eyingiddewo Ian Hope sikiramu amwinako akadugudugu Dave Seville. tugambe nti Dave Seville ye ssebo tagondera mateeka ng'abalala olina okugenda wali ku mmeeza osooka osayiningira ekipala kati no mu kulwanira kayiti eno teyabavuga bali out of control I need my pelican head misipi gikutuse akakantu nzijukiranga nti baakola ka muntu omu ate mubeerako babiri ng'oyambadde nebino ebintu bya pelican obuzito ebutuuka maazi biba birina obba okuba kubesukkirirako yes okay banange mutuyambe tebajja tuyamba bano beeyongerayo In retrospect, this was a